abaali bakoleddeko ku sitaani bagamba sitaani muzibu asobola okwegaana essaawa yonna talina mukwano. Kale newankubadde nga poliisi yeegaana ebyokuba nti baakwata Mukiibi mumumanyi bulungi nnyo yakijjanya Bobi Wine mu kampeyini za 2025 2026 poliisi evuddeyo n'ebyegaana nti tebaamukwata so nga ate munnange ensonda enneekusifu ziraga nti yakwatibwa. Kati ate ku sayidi eri abaali bakuuma Bobi Wine kuba ne Mukiibi gwe mulimu ogwamukwasibwa. Kati abaali bakuuma Bobi Wine jjukira nti baatugamba era twakiraba nti bano baavunaanibwa, baasibwa ne bavunaanibwa ne bagobwa ne mu poliisi, naye waliwo babiri bo munnange n'okutuusa kati tebakubwako ku kya mulubaale. Waliwo babiri bwe bati bo n'okutuusa kati munnange teri amanyi gye bali, kigambibwa okuba nti bakyaliyo mu nkomyo. Ebyo tugenda kuba munnange tubitunulamu, naye katusooke tutunuulire ebya Mukiibi. Poliisi avuddeyo ne yeegaana era neesambajja ebitambuzibwa byeyita eŋŋambo era ebiwudiisa ku social media nga bagamba nti Field Force Unit FFU officer Moses Mukiibi naye alina amannya ameka? Kuba nini ddala limmanyi ery'eddiini, naye wano bamuyita Moses Mukiibi, waliwo eddala ngenda ddijjukira. Kati Moses Mukiibi gwe mumanyi obulungi ennyo nti yakwatibwa, era bino byatandise mpolampola okubeera nga bisaculatinga ku social media ku lunaku olwokusatu nga batutegeeza nti Mukiibi baamukwata era ng'ensonga ezaamukwasisa weeziri, era nti baamukwata agezaako okudduka ng'agenda Democratic Republic of Congo, ng'agenda eyo kubanga ekkongo eyo manyi kati bino bajja byegaana, naye ekkongo eyo ekinava mu yeebiraka kubanga ye bwangu bw'okuddukira. Ate kaakati munnange ripootisi zino bwe zityo zaabadde zitambula ku online era nga abantu bangi nnyo bwe batyo baabadde bamaze okubeera nga amawulire gabakwata mu babiro. Jjukira nti Mukiibi bw'atyo yajja okubeera nga tumutegeera, twali tetumumanyi mu kampeyini za 2025-2026 presidential election period, awo we twali okubeera nga tumutegeera era nga ono yarabibwa kumpi buli wamu Bobi Wine we yali agenze, era nga ono kigambibwa okuba nti akolera wansi wa security organization eyali ekwasiddwa omulimu okubeera nti ekijjanya Bobi Wine emulondola buli wamu, era twamulaba kumpi buli wamu nga waali ne batuuka ekiseera ne batuuka okukaayana ne Bobi Wine ne batuuka n'okubeera nga beekubirako ne ku jjambo. Omusajja ono Mukiibi bwe twogerako ali ku ddaala lya Superintendent of Police SP. Mukiibi akolera FFU emanyikiddwa nga mu bugazi Specialized Unit eya Uganda Force, nga eno omulimu gwayo bwe kubeera ng'ekwasaganya operations ez'obulabe ennyo omuli okubeera nga egumbulula abantu, public order management. Kakati ono munnange nga tumaze okubeera nga tukitegeera nti yakwatibwa ng'agezaako kudduka ng'agenda Democratic Republic of Congo okwewonya okubeera ng'akwatibwa nga bano abalala bazze bakwatibwa Kyagulanyi abizadde. Kakati munnange ab'ebuyinza mu poliisi bavuddeyo ne batugamba nti information eyo propaganda era nti egendeddwa mu kubeera ng'emisleadinga public. Era bino tubifuna okuva eri Police Deputy Spokesperson Diana Nandawula ku lunaku olwokuna yatutegeeza n'olugamba nti ebyo byonna byonna si bituufu, nti ofiisa waali era ali actively on duty, era nga bano baatu batugamba nti
mukyalo ono yagambye nti okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso nga bwe ono omugayi bamuyita erinnya eddala bamuyita Karimu kati Moses abala bamuyita Karimu Mukiibi abuzaabuza SP Karimu Mukiibi SP Moses Mukiibi kakati ono akolera Field Force Unit FFU nga omukyalo ono Nandawulo atugamba nti tannaba kubeera ng'akwatibwa ezo ŋŋambo naye nga ate ku sayidi eri yes ebyo abyogera bw'atyo naye ate amawulire gatulaga nti munnange banne abaali ku security detail endala kubanga jjukira nti Electoral Commission abo bamukiibi bo Muhoozi yali abataddeko babeere nga balondola Kyagulanyi buli w'alaga naye ate nga aba Electoral Commission bo weebali abaali nga Kabangali eyo yali ng'emutambulirako kakati munnange bano bakomando ba poliisi kigambibwa okuba n'okutuusa kati bakyamiisinga tebaliiwo newankubadde baagoba mu poliisi oluvannyuma lwa narrow escape ya Bobi Wine kati babiri ku bo ba police officers bano abaaweebwa omulimu okubeera nga bakoma Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ne kampeyini ezakaggwa bakyaliyo mu nkomyo nga waakayita wiikisi ntono nnyo jjukira nti baakwatibwa ate wayita wiikisi ntono nnyo ne bagobwa naye bakyaliyo mu nkomyo era oluvannyuma lw'okubeera nga baagobwa disciplinary tribunal bannaabwe abalala bo baagobwa ne tumanya nti balaze wano kati bano ababiri abakyaliyo mu nkomyo kuliko Joshua Kigenyi ne Sula Sizoomu jjukira nti bano baali kwegamba ndowooza babalabanga Kyagulanyi yali ababifurendinze nga bamaze babalabanga abaali basaze eddiiro era bo basuubira okuba nti be baamulabula nti bagenda kukwata kubanga asuubira okuba nga babagamba nti temumukkiriza kukola ki nga bano balaba musajja wattu ono yagenda otununula naffe twagala tweyunga ku struggle era kukakana ngo nange nga bakwatiddwa kakati bakolegi baabwe abala okuli Jeff Okadaanu okuli John Osike wamu ne Emma Luzire bano bo baateebwa nti 916 officers aba deploying okubeera nga bagaadinga Bobi Wine baakwatibwa mu ntandikwa y'omwezi guno era ne bavunaanibwa emisango 3 okulagajjala ku duty nti okwasaganya obubi ensonga n'emisango emirala kane poliisi disciplinary tribunal nga eri wansi wa Directorate of Counter Terrorism bwe batyo 5 ku bob officers baagobwa oluvannyuma lw'okubeera nti baba kyagina emisango gy'obulagajjavu ku duty insubordination n'emirala era nga bano ku bo kwabo bana bo babeexonerating emisango babejjeereza naye ate era ne bagobwa oyo kitegeera babejjeereza naye ate era ne bakola ki ne bagobwa kakati munnange ensonga ezo nga bw'oziwuliddaawo nti nga poliisi tesobola kubeera ng'etunnyonnyola kubanga nti Mukiibi yakwatibwa Mukiibi naye ayinza okuba nga naye ng'omuntu ate okuba yafunamu omutima n'agamba musajja bankozeseza omukijjanya wakiri kamukolereyo kino owange malamu nyenya mu ttanka kati mu mbeera efaanaganako bwetyo waliwo OSFC eyakafa ennaku ezo nalaba bangu ogamba alaba abadde mulwadde okumala emyaka 2 kyogamba nti ejja lya SFC liri ku ruutinga balwadde kati ensonga gye baawa nayo nfu nnyo kubanga muvubuka muto nnyo bateka okuba nga bakola medical check-up yonna ne bakakasa nti mulamu kakati ate batugamba nti yabadde mulwadde okumala emyaka 2 kyekyamusse kitegeeza nti omuntu oyo emyaka 2 bwe giyitawo n'afa kitegeeza nti obulwadde buba bulwadde bwaba mulwadde katugeze oba wa mutima oba kibalina okuba nga baali bakimanyi naye abadde SFC bakola training y'amaanyi kati abadde amalako atyo
kale bwe batyo kati baagala kusuwala bagamba nti abadde mulwadde era naga kati mmwe mumala gwogera propaganda naye ng'ekituufu kiri nti kirabika omusajja bwe baakebera essimu ye baamunyiga kuba baasooka kumusiba kati tebali basiba bwaki kati mukiibi naye musajja wattu ndowooza n'ayagala anyenye mu ttanka agende Democratic Republic of Congo oba yadduka baamukwata akyannyonnyola kubanga bo n'Ekyagulanyi kennyini bajja kugamba tebamunoonya ate tumunoonya teri amwetaaga naye ate batugamba nti ate bali mu nteesaganya n'obuuza ate omuntu gwe mutanoonya ate nteesaganya kugamba bizibu ebya gavumenti byo bizibu kugambe bayinza n'okwegaana nti abantu tebakozesa kino tebalya mmere tebakola bwe bati kubanga bo babeera baagala okuyita ku kituuma lusooka asobola okugamba Kyagulanyi nti tumunoonya teri amwetaaga era amagye ne poliisi baliyo okukuuma wakaawo kumuwa protection naye ate ne bayingira ne batema enzigi zonna ne baasendabirwamu ne mukyalo ne bamukuba naye n'abeera awo nga bamubuuza naye nga kugamba atambulira mu bulimba kale munnange bino nabyo weebiri era osaana obimanye nti gwe kasita weekobaana ne sitaani oyinza okwesanga nga muganda wange sitaani ate era akutwaliddemu kubanga ye takkuta akyalina mukwano